Parliament y'eggwanga nyaffe Uganda oba giyite ssetteeserezo w'eggwanga olunaku olwokutaano olwa wiiki ewedde ng'ennaku z'omwezi 24 Aprili omwaka 2026 ekiteeso ekyaleetebwa ku fulo ya Parliament oba ekiragiro ekyaleetebwa Honorable David Bahati kyazzaamu bannayuganda bangi essuubi naddala abo abalina bukiyosiki oba bukonteyina mwe batundira ebintu ko n'abamu abatera okuba nti batundira ku mbalaza bwe yajja n'annyonnyola n'agamba nti at least etteeka ery'okugoba bano lyali liyimiriziddwa. Madam Speaker, as I said, we are going to continue the consultations to see how best this the objective of this exercise can be achieved, and we will ensure that nobody is hurt, nobody is abused, professional people are used to do any government work so that there is peace. The intention of this is to bring order, and order must be brought in an orderly manner without interfering with people's lives and livelihoods. So the consultations will carry on, but the most important thing to note today as we go into appropriation is that the trade order has been suspended until further notice, and the communication will be out by the Prime Minister. Thank you. Thank you. We need that communication out so that whatever is happening is put at hold. Byali bigambo bya Honorable David Bahati era ne bisembebwa Speaker wa Parliament y'eggwanga nyaffe Uganda Honorable Anita Among ng'akikkiriza naye nti kyali kituufu okubeera nga etteeka erimanyiddwa nga the trade order lyali liyimiriziddwa. Ojja kujjukira trade order ye yafulumizibwa okubeera nga abantu bagobwa mu bukonteyina ababutundiramu, abatundira ku mbalaza z'amaduuka n'enguudo ez'enjawulo. Kati nno mukwano gwange ng'ekiragiro ekyo kyayita buyisi ku lunaku olwokutaano nga n'ennaku tezinnaba kubanga ziwera nnya ng'ekiragiro ekyo kiyise, era minisita yali agambye n'okugamba nti bagenda kusooka beebuuze ku bantu. Honorable David Bahati yali agambye kabeebuuze ku bantu then balabe, naye for now etteeka lyali liyimiriziddwa. Mukwano gwange tubadde awo olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 28 Aprili, olunaku olwaleero olwokubiri. Honorable Minister of Local Government Honorable Raphael Magezi n'avaayo n'agamba nti nedda etteeka tulikomezzaawo ate kati lizzeemu okukola buto. So I'm here to inform you that Cabinet at its sitting yesterday, the 27th April 2026, agreed and resolved that the implementation of the trade order should continue as earlier planned. And this was because I think previously in Parliament we informed the House that we had suspended the trade order. And that was because we had had a meeting with some petitioners, and that is the leadership of Born Again and Pentecostal churches in Uganda, as well as the Federation of Uganda Traders Association. They had come to us with a number of concerns. We listened to them. They asked for a little more time. So we had agreed that specifically the demolition of churches be suspended to allow the churches time to improve their structures, to get their building plans approved, and so on. Gambo bya Minister of Local Government Raphael Magezi agambye nti newankubadde baali bagamba nti ku lwokutaano baali bagambye etteeka kabasooke baliwummuze, ate olunaku olwaleero olwokubiri agambye nti Cabinet yatudde olunaku lw'ejjo olwa Mande ne bakiteesaamu ne bagamba etteeka lino eryogoba abasuubuzi ku nguudo, sima ntundira kiyosiki na biki kati kalikomewo. Era minisita n'agamba nti etteeka lizzeemu okubeera nga likola. Agamba nti babadde ne meeting n'abantu abajja nga beemulugunya gye bali, muno mwe mwali abalokole. Ojja kujjukira n'abalokole baadde batandise okuba kijjanya nga church eziri oba ezazimbibwa amabaati
ezazimbibwa ebiwempe wamu n'embaawo babadde nga bazimenya. Kati minisita agamba nti abalokole baali bakomplaininga wamu n'abasuubuzi abamu. Kati bamaze okuba nti boogera nabo kyekiseera etteeka liddemu okuba nga likola era guleda muli bakuddamu ziraba wamu n'abakesisi abayirimpya abantu. Kati nno tubadde tukyali awo ne minisita owa Kampala omukyala Hajati Minsa Kabanda era ngono ye yalondeddwa jjojjuzi okufuuka MP wa Kampala naye n'avaayo n'akisimbako essiira agamba abasuubuzi muli mu kusaaga ekintu weekiri ddala. Executive Director of KCC is instructed to ensure that all gains achieved are firmly maintained and protected. Enforcement teams must remain firm, consistent and professional, ensuring that operations are conducted within the law and with respect for human dignity. With respect to human dignity. All traders are reminded to operate strictly within gazetted markets, arcades, and designated trading areas. Any attempt to return to illegal street vending, growth, encroachment, or disorderly trade practices will be dealt with decisively. As such, Kampala Capital City will go on with the enforcement of trade order, and anyone who wishes to disrupt trade order and its operations shall be dealt with accordingly. Gambo bya Hajati Minsa Kabanda nga nnyonnyola n'agamba nti KCC bongedde okubanga bagiwa ebiragiro n'abasajja abawanvu n'abampi ababadde nga bagoba abantu abatembeeyi wano na wali wamu n'abasuubuzi ab'enjawulo bagambe nti bongedde okubawa ebiragiro basigale nga bakola kyekimu era ne babagamba nti mwenna abasuubuzi mubeere mu butale gye muba mutundira ne mu zaakeedi n'ebifo bye babagamba ottundiramu ne bagamba nti oyo yenna aneesisigiriza okukomawo we babagoba mujja kukifunamu oba mujja kifuwa nga mukizza munda. Mukadde ke kamu annyonnyodde n'ekyokubeera nti omuntu yenna anayagala okutaataaganya KCC ngeri mukola emirimu gyayo egy'okubeera nti egoba abatembeeyi wamu n'abasuubuzi ab'enjawulo mu bifo bye babagobamu naye bamugambye nti kajja kumujjuutuka. Wabula njagala okujjukiza bino Hajati Minsa Kabanda agenze byogera olunaku olwayongera kusomesa 28 April omwaka 2026 ng'omukulu meeya wa Kampala Central Salimu Uhuru yavuddeyo n'alayira mu linnya lya NRM n'agamba nti abasuubuzi tebalina kubanga bakikijjanyizibwa era yabadde ye musanyufu olwa pause eyabadde ekoleddwa gavumenti ku tteeka lino li trade order enforcement. Tutabagamba mugende Kabohe, mugende Arua, mugende Mbale, mugende Nansana wakazo yetuze oli yaze nateekako kigambo X pa twakagaba sente za PDM 90% ababadde ba PDM babadde ku Nguudo kati sente nye kiki kinaddako. So tugenda kuddamu tutuule. Ladies and gentlemen, tetugenda kiriza kunyigiriza abantu baffe. NRM government yavaayo dda okuprotectinga wananchi era His Excellency Yoweri Kaguta yagamba, His Excellency yagamba sira yangu ya kwanza wananchi. Omanchi ekitegeeza emundu yange esooka abantu abulijjo. You get it? So ebyo sijja kukikiriza good enough babiyimiriza naye tugenda kutuula tukole final decision for Kampala. Yes, we need the clean city, twagala organized city, twagala buli kimu naye nga alternatives tuzibawa. Nja kwebaza abasuubuzi naddala aba vendors obutaddayo kuki mu Nguudo n'abasuubuzi obutavaayo okwekalakasa. Ekiriwo kati ekisigadde izo kubasasula abafiiriddwa maali yaabwe wansi wano mataba rain amataba. So twagala kulaba mangu ddala babasasule sente zaabwe. President yagamba ezo sente mabubu. Yes, bazibawe abantu baddemu mu life zaabwe. Yagala okutegeeza nti ebigambo byolabye byogerebwa meeya Uhuru yabyogedde gye buvuddeko nga bakamaliriza okuba nti bayimiriza etteeka ly'okugoba abasuubuzi n'abatembeeyi. Wabula wenkoledde story eno nga tannaba kubanga ayanukula
oluvannyuma lw'okubeera nti minisita Rafael Magezi amaze okuba nga afulumya ekiragiro ekipya ekyokubeera nti etteeka lye babadde bayimiriza kati ate agambye nti etteeka liddemu libaguke buto, bano bannina bukonteyina, nina bukiyosiki n'ebisigadde, abasajja bajja ne zigureeda wamu n'aba KCCA abawanvu n'abampi, si Kampala yokka wabula ne municipalities ez'enjawulo mu ggwanga lyonna okutwaliza awamu. In fact, this is the official document to that effect. Era bafulumiza ne bagamba nti trade order implementation continues. Press release. The 28th of April 2026. On 10th March 2026, the Ministry of Local Government, through the Permanent Secretary, issued a circular to all Chief Administrative Officers, town clerks of cities and municipalities to implement the restoration of trade order according to the guidelines in the circular. The trade order guidelines were issued to LOGs to facilitate them to restore an orderly business environment by relocating traders into formal and designated trading spaces, especially traders who were operating on streets, walkways, pavements, verandas, back streets and corridors, stroke sanitary lanes. By the way, ebankalu eno efulumiziddwa gavumenti y'eggwanga nyaffe Uganda olunaku olwaleero bongedde okukirambika nti trade order eno tebaagiteekawo kubanga ekola ku ba mu Kampala bokka, wabula baaweereza batawuni kiraaka ab'ebibuga byonna ne zi municipality zonna. Kati akina nti nze ndi Wakiso, akina ndi Kitugumu, Aluwa, ndi Ggulu tebintuukeko mukwano gwange kyaggwanga lyonna. So trade order bongedde okuba nti baddamu okugisitula buto, era nga Honorable Gwolaba olunaku olwaleero yayongedde okuba nti ayisa ekiragiro n'agamba nti kati Ezzemu buto. Kati nno bwe tuba nga tuvuddewo ku screen Gwolaba ye Finance State Minister Honorable Henry Musaasizi oba Minister owa Government ku nsonga z'ebyensimbi mu ggwanga. Mukwano gwange oba obadde tonnakimanya budget yo yamaze dda okuba ng'eyita era nga ensimbi ezitemera mu trillions 84 abooluganda bakiganda wazandooza ne babuyita obuse ze zigenda okubeera nga zivujjirira budget ey'omwaka gwa 2026-2027. Kigambibwa nti ku ssente zino kankozesa ekigambo trillion kubanga obuse buyinza okwongera okubanga buzibuwaza embeera. Kigambibwa nti obuse kale trillions 47 n'obutundu 16 ze zijja okukola ku kyewandiise discretionary spending, ate trillions 37 n'obutundu 23 bwe bujja okukola statutory obligations. Otwogera statutory obligations tuba twogera ebintu ebyo government byerina okukola mu tteeka lyagalagaana, omuli okusasula amabanja, okuli okusasula emisaala, ate wamu n'obusiimo obwabo abaawummula. So parliament y'eggwanga yamaze okuba nga approvinga trillions 84. Mukwano gwange atamanyi trillion emu bw'ojja okuyita obuwumbi 10 ndowooza osobola okuba nga ofuna kati ekibala ekituufu oba billions. So budget y'eggwanga egenda kubeera nga emalawo trillion 84 ze zisuubirizibwa okubeera nga zijja kukozesebwa oba ensaasaanya, era nga budget eno yafulumiziddwa nayo olunaku olwokutaano. Parliament y'eggwanga yabadde ekubirizibwa Speaker Anita Among. Bwe wategereza ebimu ku biri mu budget eno still other financing sources include ensimbi kale we bazisuubira okubeera nti zijja kubanga ziva okusinziira ku State Minister for Finance Henry Musaasizi gwenkulaze wali agamba nti ensimbi za budget ya Uganda ezisinga bazisuubira kuba nti zigenda va mu ggwanga lyaffe wano,
era nga basuubira nti ze banaafuna mu misolo n'ebiringa ebyo zijja kubeera mu trillions 44. Kati awo munnayuganda olina kuba nga weenyweza n'okweteekateeka okukola omulimu gwo ogukugwanidde ogw'okubeera nti osasula emisolo. Okategedde bulungi. Ekifaananyi nno kyolaba kya minisita Dr. Jane Ruth Aceng gye buvuddeko nno babadde batongoza mu butongole empiso. Empiso eno yaleeteddwa kubeera nga ekendeeza n'okumalirawo ddala obulwadde obw'akawuka akaleeta mukenenya oba obulwadde obwa siriimu mu ggwanga nyaffe Uganda. Empiso eno emanyiddwa nga lenacapavir. Empiso ekubibwa omuntu emirundi 2 mu mwaka, bagikuba emyezi 6. Wabula empiso eyo omulimu gwayo gwekola gwakubeera nti singa obeera n'omuntu nga mulwadde gwe tosobola kubeera nga ofuna obulwadde. Empiso emanyiddwa nga lenacapavir, an injectable pre-exposure prophylaxis oba giyite PrEP mu nkola ey'empiso. So yamaze okubeera nga etongozebwa. In fact bagitongoleza mu bitundu by'erira eddwaliro eryalira ekkulu oba gye wandiise Lira Regional Referral Hospital. So minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Aceng yakulemberamu ojojuzi badde nga bakola omukolo ogwo. So bannayuganda, if you didn't know about that, lenacapavir is a long-acting injectable drug that offers an alternative to daily oral PrEP, addressing one of the major challenges in HIV prevention adherence. This breakthrough gives individuals at a higher risk of HIV, including young people and mobile communities, a more sustainable option, reducing the pressure to remember a daily medication. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Abaseddi omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze Abaseddi omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno. Abaseddi omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu.
information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki kyolowooza mukadde ke kamu subscribing bwoba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.